Omukwate Tumwesigye Lusooke James nga kigambibwa okuba nti ono yali mu magye ku ddala erya private kyokka n'agaddukamu ng'abadde amaze ebbanga ng'aliira ku nsiko okutuusa yagombeddwamu obwala nga bamukwadde ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso awayindira enteekateeka y'okusunsula abaagala okwegatta ku ggye lya UPDF okuva mu Wakiso mu Kampala n'emirirwano. Kigambibwa nti Tumwesigye abadde aliko abantu bajjako essente nga basuubiza okubayambako bayingire amagye ng'akuliddemu enteekateeka eno Brigadier General Christopher Bosa Kiyingi agamba nti Tumwesigye bamulinnya akagere okuviira ddala e Kololo gye baasookera ng'eno yali yeefudde omusawo eyeekebejja ababeera basunsuddwa. Abantu beewale okwerimbika mu busirikale kubanga ekisooka amateeka gajja kubakwata. Bwe tubakwatako bajja kuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Era oyo nkakasa nti nno waanaamalira ensonga eyo ng'atuuyanya akatuuya akawera. Abantu ebyambalo by'amagye babiveeko babirekera amagye bo bakole emirimu gyabwe. Alabudde ababeerimbika mu magye ne babba abantu okukikomya kubanga kitatanya ekifaananyi ky'eggye ly'eggwanga nga yenna anaakwatibwa waakugalirwa mu kabula muliro. Batukosa nti ekisooka boonoona erinnya lyaffe ate nabali abantu bebanyaga ate nabo mulimu gwaffe okubakuuma. Kakati batukosa mu mukono n'erinnya lyaffe ate n'abantu baffe. Akola ng'omumyuka w'omwogezi w'eggye lya UPDF mu ggwanga Major Bilal Katamba asobezza Tumwesigye Kajojjoji w'ebibuuzo annyonnyole waki eyita kyatali ng'ono asambaza ebimwogerwako ng'ategeeza nti ennyota eya Lieutenant alina omukulu we mu ggye era UPDF gwe yayitamu n'agimufunira. Nasonyi kweyita Lieutenant nga teba commissioning ngako noyambala musirikale omanyi implication y'okweyita eddala ly'otali nzokweyita Lieutenant Kano mba nkoze musango gw'amaanyi naye guno yambala pips. Wabula byonna byayogedde tekuli kimutaasizza ng'onagaliddwa mu kkomera ery'amagye Kakiri ng'okunoonyereza ku misango gye bwe kugenda mu maaso. Ye enteekateeka y'okusunsula bannayuganda abaagala okuweereza mu ggye lya UPDF ekyagenda mu maaso ng'okusinziira ku Brigadier General Bosa enteekateeka eno etambula bulungi nga baakawandiisa abantu abasoba mu 2013. Twatandika okuwandiika abantu nga 6 era tukyagenda mu maaso n'okuwandiika. Olunaku lw'eggulo twatandise okuwandiika wano e Wakiso. Zawedde Hindu ne Kizza Peter bye bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.